emmotoka Anita Among zabadde akwese mu makaage agasangibwa ekigo kyaddaaki poliisi emaze n'eziwamba. Akaclip kolabaako akapositingiddwa omukutu ogumanyikibwa ngo gwa Galaxy TV oba Galaxy FM kalaga emmotoka ze 2 nga zitwalibwa. Kino kigambibwa nti zino ze zimu ku mmotoka ezibadde zikwekeddwa era ezaagulwa obuwanana. Kuno kuliko the famous Rolls Royce and of course ne Range Rover Sport ze zitwaliddwa okuva mu makaage agasangibwa ekigo. Mu mawulire amalala getufuna gwe ssebo oba nnyaba ndaba kigambibwa mbu abantu oba abapoliisi beeyawuddemu, ekitongole kya CID kyayawuddemu ebitundu bingi ku buli nnyumba eya Anita Among okuba nga bagyekebejja. As we talk right now, Anita Among akyali under house arrest. Naye mu getufuna kigambibwa mbu Anita Among ye baamufunye wabula na buli kiisi abadde ali mu nteekateeka oba na buli kiisi abadde akukuta ne Anita Among essaawa yonna agenda kubanga agombebwamu obwala. Mbadde nange ntambuza kamera zange gwe ssebo oba nnyaba ndaba gye ngwiridde ku mukutu gwa minisita wa information omupya gwe twafunye omukulu Tabs. Mu mawulire Tabs gatuwa abamu ku babadde bakukuta ne Anita Among Tabs atuwadde Mathias Mpuuga nti yaddako. Mu posti gy'akoze ku mukutu gwa X, Tabs agambye, I love that my president, His Excellency Bobi Wine, is about to have the last laugh. I am making my drafts for the people that were silencing him on their chopping board for just being ahead of time in the fight for corruption. Once again, good morning Owekitiibwa Mathias Mpuuga. Kino kitegeeza Mathias Mpuuga musajja wattu yandibanga essaawa yonna eyiye etokota. Mpuuga abadde munywanyi wa Anita Among era nga kigambibwa mbu buli muntu yenna abadde akukuta ne Anita Among unless ng'ovuddeyo n'omudinawusinga you are likely to be visited very soon. Okategedde era abakugu abasinga bavudde ne bategeeza eggwanga nti bino byonna Yesu ebikolewa bituufu era kiyamba eggwanga nti bakutte ababbi b'essente z'omuwi w'omusolo. Naye abakugu abalabira ebyobufuzi ewala bavudde ne batutegeeza nti bino byonna bye bakola bali mu kubanga bategekera mwana Ntebe, bali mu kibayita transition. Abantu abakugu bagamba nti mu ggwanga Uganda omuntu abalina mu mateeka abalina okukulembera operations nga zino teyandibadde CDF wabula CDF yandibadde security forces yandibadde ziyitibwa buyitibwa. Naye the fact that baagala okutunda omwana mbu mu public basazeewo okukozesa omukisa guno era Anita Among gwe bakozesezanga empiki era mugenfuna kigambibwa mbu kyaddaaki ne Mathias Mpuuga balabika banaatera omukyalirako. Mpuuga y'omu ku bantu bemanya abadde boogera ku nsonga za Parliament ku mukutu gwabwe ogwa X. Naye woogenda ku mukutu gwa Mpuuga ogwa X basebo ne bannyabo kiraga omukulu alabika ayina we yeekwese. Mathias Mpuuga yasembayo postinga ku mukutu gwe ogwa X ennaku z'omwezi zaali nga 13. Okuva olwo yagenda mu lusirika era yakoma postinga ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kigambibwa mbu akabondo konna aka DF emu ku nsonga lwaki basirise tebanyiga ku nsonga zino oba oliawo zanditwaliramu abamu ku banene. Okuva ennaku z'omwezi nga 13 byonna ebibaddewo Mathias Mpuuga abadde ali ku kanyonyi kange gy'oli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja. Njagala otambuze video nkunyonyola ensonga. Mu kaseera nga kano twandibadde tusuubira abasajja nga ba Bedi Bwanika, abasajja nga ba Michael Mabikye,
abasajja nga ba ani Lubega Mukaku, abasajja nga bakasibante okuvaayo okwogera nga Bassemuju Nganda bwe boogera, nga ba Elias bwe boogera, naye akabondo ka DF kasirise bwekye. Tambuza video nkuwa olugambo. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Mba nnyingiddewo. Gwe ssebo oba nnya abatulaba. Kigambibwa mbu emu ku incidents ezirinkinga Mathias Mpuuga mu corruption scandal z'omukyala Anita Among. Mbu Anita Among ne Mpuuga babadde bassa kimu nga gubasaza mu kabu. Tambuza video. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Olugambo ndukuwa nga luva ku source. Mathias Mpuuga emu ku nsonga lwaki agenda funa abamukyalirako mugenfuna oluvannyuma lw'okusamoninga clerk wa parliament. Kigambibwa mbu ezimu ku nsimbi abakulu bano ze bazze beegabira ez'akasiimo ze zandireeta oba ze zandizaala akabasa. Abakulu beegabira akasiimo omulundi ogwasooka, akasiimo kano normally service award balina jeewa nga bamaze kukola, ne bano bajeewa nga tebannaba kumaliriza mulimu. Babadde bamalako parliament omwaka oguwedde era mu 2025 abakulu ne beeyongera akasiimo. Mu bano kuliko Mpuuga. Weebuuza lwaki erinnya lya Mpuuga lye lisinga oyita abaana b'enkyukakyuka gwe baagala owulira yekka yekka. Singa Mpuuga bakeera ku makya ne bamukyalira abakyalidde Anita Among, kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza National Unity Platform eba ewangudde. National Unity Platform oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti Mpuuga yatuula ne bakomishona aba NRM abana ne beegabira ssente, batuuza olukiiko bayita Mpuuga babimutuuzaamu yakkiriza ne bamugamba lekulira zaayo ssente weetonde. Mpuuga yagaana, bw'atyo n'asalawo okufuuka rebel n'akola ekibiina kye ekya Democratic Front. Mathias Mpuuga asalawo okwesimbawo ng'omubaka agenda okuddamu okikirira abantu b'e Nyendo Mukungwe. National Unity Platform n'esindika omukulu Sebina Javiira n'amukuba akalulu enkoona n'enywa. Tambuza video. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Bassebo ne bannyawo, kigambibwa mbu omusimbi ogwatokomoka mu kalulu Mpuuga gwe yali akozesa, mbu partly the money was being given to him by omukyala Anita Among. Mpuuga, kiki kye weesudde mu mwana wange? Mpuuga butawulira. Essaawa zino National Unity Platform etwalibwa ng'ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi mu ggwanga Uganda oba ekisinga okuba n'abantu abagezi. Lwaki? Nti singa ensonga ya Mpuuga baagisirikira ne bagamba kasonga katono tukaleke tukabikke, essaawa zino bassebo ne bannyawo operation ya Muhoozi ebadde egenda twaliramu Deputy President wa National Unity Platform. Oba siki Mpuuga yandibadde nga ye mubaka akiikirira Nyendo Mukungwe singa teyava mu National Unity Platform, oba singa NUP yasirika ku nguzi ya Mpuuga, essaawa zino ne National Unity Platform ebadde eri dragged mu nsonga z'obuli bw'enguzi. Kyekimu ku nsonga lwaki kugamba NUP giraba edduka nti yalabirawo negamba Mpuuga olidde ssente z'omiwoomusolo ate tubadde nga tulwanyisa abali b'essente z'omiwoomusolo, ssebo zaayo ssente weetonda ate tekulira. Mpuuga yagaana, aba NUP ne bamulekuliza ku mpaka. Tambuza video. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Kama Katonda bankumire.